Ebyobulambuzi mu Uganda bisinga kutunuulira bisolo eby'enjawulo ebiri mu makuumiro ag'enjawulo mu ggwanga. Bino bya nkizo nnyo mu kuleetera eggwanika ly'eggwanga ensimbi era okunoonyereza kulaga nti bino bireeta ensimbi za Uganda obusedde 4 n'obuwumbi 9 omwaka. Okusinziira ku minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'obulambuzi mu ggwanga Mariam Tagamba, bino bya mugaso nnyo mu kuwa bannayuganda emirimu n'okuleeta ensimbi mu ggwanika ly'eggwanga. Abalambuzi beeyongera okuva ku akadde kamu n'emitwalo 2 n'ekisobamu etuuka ku kadde kamu n'emitwalo 36. Tekiraga nti abalambuzi beeyongedde. Ekyokubiri ne ssente zetufuna zeeyongedde okuva ku kawumbi kamu okutuuka ku kawumbi kamu n'obutundu kawumbi kamu n'obukadde 2. Ono agamba nti bino byandibadde bikola n'okusinga wabula ebizibu ebibasoomooza bikyali ntoko okugeza ng'ensimbi ezisasulwa abalambuzi abava ebweru empitirivu bw'oba ogeraageranyizza ku nsi endala nga Kenya ne Rwanda. Ayongerako nti n'ebyokwerinda nabyo bitiisa nnyo abalambuzi. Ebyokwerinda ebitiisa insecurity, abantu abasinga balowooza nti Africa teyeetegesi kimala okugyawo insecurity. Kale ekyo nakyo kitukosa erudda, neffe nga Uganda tuvuddeyo n'amaanyi okulaga nti Uganda neetegefu era esobola okwaŋŋanga ekizibu kyonna era tweyita beacon of peace. Kyokka akinogaanyiza nti newankubadde balina okusoomoozebwa bagezezzaako okukola ekisoboka okulaba nga bino bikula. Joseline Nakibule, WBS TV mu Kampala.